Assalamu alaikum. Amanya gwani. Okay. Tubulyeko ku incident yaliwo olutalo lutwala bakatambi nga Chameleon yakuba. What really happened? Olutalo lwaliwo nali embuga ngenda. Nfunye omusaabaze enzira Seguku. Omusajja namusangira Chameleon nga omanye ebiduka. Ne mukorobora okwo ningezaako kwagala omwetondera aba musajja avaayo tandika kunkwamba amugamba musajja badde accident naye nkola kinsonyiwa nankuba emigwawo nange nenfunamu obusungu nenjagala okukola ki okukubagana naye amana akola ki navugana okay nababoda balanga batandise okuwera ndoza n'alaba nga embera eyinza kutabanyangu nalinnya emmotoka ye n'agenda. Ennyisinganya eno okuyisinganya kwali kutya? Wali odda Kampala kwali kutya era ne mutuuka n'oyimirira otuukaawo? Nanzira Kampala. Kati mukwagala nga bw'omanyi ffe tubeera ku wasiwasi aboda kati mukwagala okwetamu kwentumangu naye ate nga awe kati awe nemukorobora. Incident eyo yatuukirawa? Yali ludda? Yali Ntebe Road. Saidi ya Seguku awo. Wanze nkolera Kajansi. Kitegeeza Chameleon yali ayambuka waka nga wasiwasi wammwe wa Boda Boda n'omukolobora. Omukolobola temwasooka kwogera? Kwegamba nga bw'omanyi ffe aba Boda Boda kati we namukolobora bwe nti nga sina wenkola ki wendaga kuba asooka kibuli aba Boda Boda musooka teekawo kibuli nasooka kwagala kujjawo piki kati nga sina wendaga nava nemwetondera nemugamba naye sonyiwa ibadde accident endooza ye nga busungu nga bwali bungi vayo n'atandika okunkuba emiggo. Tewamuvuma mukowadde? Saamuvuma. Ababoda nga muvuma? Tuvuma naye kola saamuvuma naye namugamba naye kasajja gwe naawe nkukoloboddewo katono naye izero n'ajjayo embooko. Kitegeeza akagambo akasajja kyamunyiiza ndowooza n'ajjayo embooko natandika okunkuba ndowooza obusungu bwamuyitirira nange nempula obusungu nange nentandika okwagala okulwana naye kati ababoda bwe bajjira ndowooza nalaba nga bagenda kuweera naye n'alinya n'agenda. Naye kirabika wali mu nsobi because ababoda ne baba nga tebali mmwe muli mu nsobi bakuŋŋaana mangu ne balwanyisa ne kuno tebakwejoiningako tandika lwanyisa. Nali mu nsobi nzi yali mu nsobi. Okay. Okuva ku olwo wali olabyeko ku Chameleon? Chameleon namulaba ya meeting netwogera sakunziganya nemugamba bibaawo nagamba nsonyiwa yaneetondera ng'omuntu nengamba omuntu waba akwetondedde nawe okola ki omusonyiwa wayansaba okusonyiwa nange nemugamba nkusonyiwa nange sina ki sina buzibu era nti Chameleon naneetondera nange nemwetondera nebibu. Okay. Twalabyeko incident we yajja yatambula ku mitimbagano everywhere. Abantu ne police ne kwitawe kubira enduulu. Naye badde osaze omugenzi ku mutual understanding. Nze ya police bimanyi kubanze olaba n'ekirala ebintu byali bya mwaka guli oguwedde kati nze. Si byakakate. Byali bya mwaka guwedde. Ka video bakuba mwaka guwedde. Mwaka guwedde. Kati kavuddeyo kati. Kavuddeyo kati kandi ate ebintu nga bya mwaka guwedde. Abamawulire nabo bamanyi abamu banoonya byabwe nensalawo omusajja nemusonyiwa. So mwasonyiwagana? Namusonyiwa era kubanga bali baŋŋamba genda waabe ikole ekinengamba omusajja aneetondedde nesina ki. Waliwo abantu abayinza okuba nti baagala okulwanyisa Chameleon as a brand? Bangi. Naawe okimanyi ekyo bangi era kimanyi nti waliwo abakutuukirira abakugamba nti genda okole kino genda ku poliisi bangi nga omanyi nga mu music waabwe era temubulamu ebyo mubeeramu abamulwana. Embeera eno ogenda gikola otya kubanga mwavaayo ne mutuuka ku mutual understanding ng'abasajja era n'omusonyiwa? Abantu ng'abo ogenda bakolera ki? Abantu ng'abo era beesalako bwesazi kuba buli bw'ojja n'ombuuza ngamba ebyo byaggwa
sina kira kimba nyongerako ngenda musonyiwa byagwa kubanga mba nsonyiwa omuntu ate lwaki mbanziramu muzeeyo gambye amanya gwani Safiki nka kino kituwa kyakuyiga ki eri aba boda because mukoona abantu ne mbavuma because osanga singa tewamuyita kasajja gwe osanga naye teyandikubyandivuzemu emmotoka ye n'agenda n'akola emmotoka ye gamba ffe twangu okukola ki kureactinga kyekizibu kyaffe aba boda engeri gye tubeera ku wasiwasi kati oluusi tubeera n'ebigundi bingi ebitusumbuwa kati onaagira naye ng'ovaako nga waya zivaako mutandika mutuma naye kyenkuriza aba boda abantu bonna kwega tweyise bulungi siga nti buli wokola ensobi n'omubuukira oba n'akubuukira kyetaaga ne mutegeeragana bulungi ngera Chameleon wantuukiridde etwogera ng'otunudde mu kamera za TV zonna abali wano bulungi njagala otegeeze eggwanga ng'okijjako mu mutima gwo ti Chameleon wamusonyiwa mwesonyiwa temweyinaako buzibu Jose Chameleon nze namusonyiwa simuyinaako buzibu bwonna era yajja n'aneetondera ne mugamba ssebo kusonyiye era nze sipinaako buzibu bwonna